omuchwezi asembera era olwamala kafuna okulabikirwa kwe kusituka n'olweyo wabula nga kalimu ekitategerekeka fena kye tutanaba kutegeera kakati erudda defense kwe kujja kukatwanga Jabless erudda kakati ba Jabless bano waye mpula omugaga agenda tuwa sente toba nakweraliikirira kubeera wano nga tuguumise mwana nze nkoyo okubeera wano nga tuguumise nga tewali kigenda mu maaso twandibadde tulina kye twekolera mwana be bano ba Jabless olaba tufune sente bangi omugagga mukubo lyerimu zireeta defense ye defense b'okukyalo be bavuga akanamba kaako ku kyalo akayina abamunene owa isoko lindako ndabanga di defense yeyagala owai tumukoleko struggle jangu bino bye bitusasuza ate wootakkiriza mugaga tajja tuwa sente jangu mugaga yatusasudde okukola struggle ku kyalo defense kwe kusembera defense kwe kukyala mu maka ga ssentebe andi munnange akuwa obukulu akuwa buvunaanyizibwa kwe kupaakinga erudda okumpi n'ekiyungu oba gamba nti ku kiyungu abange muli muti eyo embeera egamba ki nange eradde defense naffe gye tuli defense chairman aliko luddawa chairman gyali eyo munda munnange omukulu kwe kusembera erudda defense kwe kujja abeeno owaye defense gwakyadde tulirako eno owaye muli muti eno naffe gyetuli kakati ensonga ekibuleese mu butuufu abantu b'ekyalo batusaamu obwesigwe nga nze naawe tuli bantu abantu basaamu obwesigwe era nga wekiri nti nze n'abantu batusaamu obwesigwe tube nga tubakola ki tubakiikirira defense naawe chairman tulina okukoba nga twongeramu amaanyi okulaba nga tunyikiza ensonga y'ettaka lino chairman ategeeza nti agali ewamu gegaluma ennyama so yadde waliwo abatukoze ki abatuliddemu olukwe naye tekitegeeza nti tuweddewo tulina okwegugunga ffenna wamu tulabe nga tulwanyisa ekigenda maaso ku kyalo kuno ffe twasinga ku kyalo nga tuwa obusuulu obwajjajjaawo butuufu bwe twaweranga obusuulu omuvubuka jje olwokuba afunye ssente atujje ku ettaka litwale naye kyeyamaani nedda omuntu ajje ku kyalo kuno nga ffe tuwa n'obusuulu ye atuuka atwala ttaka lino mbwolwokuba yena ssente kyeyamaani tetujja kikkiriza kaakati erudda ba Jabless oba Jobless kwe kusembera ku piki ya defense kwe kugikwata wayi tegula jangu tugende bajja tusanga nantebe taliiwo abavubuka bano kwe kutegula epiki anti abatali mirimu ku kyalo be bana abavubuka b'oku kyalo ba Jabless kwe kutwala epiki ya defense ate bagezi basooka gikulugusa erudda engeri gye batalina bisumuluzo kwe kujja eno bagigwe mu byenda bagika mu byenda samba ate samba mpola kwe kweyongerayo n'epiki y'omukulu defense bwe batyo abavubuka bagitwala owaayi munaye ssentebe kale kenkulabyeko kandabe nga nkola ki neeyongerayo tunaaba tukwatagana kale omukulu defense kwe kusembera mpola owaayi mukyala nantebe epiki gyendesewa nga sigiraba nantebe kwe kusembera
piki yange nga sigiraba piki nagirese nalese wano piki yange katateera ziiwa nedda sikikkiriza nedda mukyala nange sibadde defense mbaze kwanika ngoyi era ngireseewo nga we ate nga teriiwo naye nantebe naawe wayiza obusuma oba nedda va mu byokuzanya mpa piki yange naawe difensi naawe piki njirese wano kati nzaawo mukyala nze njitwale ntya nedda obusuma bwe wamwe nantebe ate nakulabirawo nga mubba akalulu nze yali yesimbe kuwa ssentebe ne muziba akalulu gwe nebbaawo kumbe ebbaawo aze akapiki kenyina kamuwe kati nako mukatutte naye naawe dekyeyamaani ekyobubbi temubukendeeza akapiki kenyina bwe kati kekakulira emirimu gy'ekyalo nageza okwanika engoye wano piki njirese bagisimbye wano naye ngenza okudda nga teriiwo banange oba omwana yagigendeddeko omwana gundi aliwa omwana yagenze ku luzzi naye yagenze talina piki ebadde wano nga ngenda okwanika engoye wenjirese ni kati agipakuddewo amangu gano gende bawulire nti ate pikipiki ya defensi yabulidde ewa nedda sikikiriza kyamaanyi omwana wundi akomyewo mavini gwe watutte pikipiki ya defensi nedda taata naye kati ani apakuddewo pikipiki amangu gano munnange mwana wange piki ya defensi yagirese wano naye piki bagintutteko munnange situgiraba gyeraze gwe wabadde ojja wayiseewa nayise ku kkubo ly'oluzzi lwiryo ninzijja wano nga munnange pikiyo pikyakamukeni firimu egenda maaso ensonga za piki kwe kujja bagoberera emipiira kwe kugoberera emikululo gya piki ne boolekera kwe kusembera naye bannange kiki empiira katuba tuli awo ne zireeta mwanyina wa kisentebe kwe kusembera erudda asanga defensi munnange ensonga za defensi epiki bagibbye uli otya mukyala nabadde munaye nfunyemu obuzibu munange mukyala nabadde anfunyemu obuzibu bw'amaanyi piki yange bagibbye wa ssentebe oba ssentebe yagibbye ngenza okufuluma bwe okutuuka nga piki njirabako ebadde myufu piki nina bendabye abayitawo abavubuka abasatu ku piki nze mbadde simanyi nti yo nze ndabye baliwo abagitwala ebadde bokisa bayiseewawo nga mbalaba emyufu yeyange yennyiri nzingezi nembalaba nga bamakamaga tubadde muginoonya munnange ne munnange tubadde wa chairman nga tuginoonya ate nombadde manyi chairman yagibe ne nantebe munnange webale munnange nsigala nga bagobereza nti amaaso naye nga nabo nze munnange olugirabyeko nsigadde ngigobereza amaaso era kwe kugiraba nga bagiyisaawo piki yange bannange ngenda kuddamu munnange tunaalabagana difensi kwe kweyongerayo mu maaso kakati abatutte piki baba nerudda kwe kusembera mu maka agamu ne bagivuga ne bagireeta mpaka erudda kwe kugipaakinga mu maka gano kati tuba tuli awo ne zireeta mwana muwala erudda owaayi piki mugigyewa tulina sente naawe gwe katooka mu biki byekagamba naawe ye emmere yayidde oli wano tulekanye otubuuze piki nnyini leeta wano emmere kirabe kizunga amasikaati nibananze saagala kunnumya njala owaayi sooka ogyewo epiki va mu byenjala sooka ogye tutegulewo epiki eno esooka eveewo yanguwa sooka ogijjewo kwe kujja epiki bagitegule bagijjewo kwe kujja bategulewo epiki ne babako gye bagikweka erudda mu lusuku ono n'avaayo
bannanga omuntu akoze kirini job tugende tweriire kamere neba naye mwine emisooli katuli akawunga n'akasigadde tukalire n'emukomera kakati tuba tuli awo maama kwe kujja maama wabana abaana abange nvuddeyo kiki nga mugudde mu misooli maama wedda tujanika wedda tuli wano tujanika ate nga mwebasemu myebake Chairman munnange ne gitulaga wano bwe batutte piki yange baŋŋambye nti abaana ba wano bwe batutte piki yange kati kumbe yakoze olugambo yalabye abaana bano era kwe kuleeta ssentebe babe nga batuukira mu nsonga zino ani atwala piki ya defense kwe kusembera erudda mu maka gano ge maka ge twalabye we baleese piki kwe kutuuka banaye tusanyisa obbalaba nga wakayita eddakiika ntono nnyo n'abavubuka bakyali mu misooli tebeerabidde nti awe batudde bali ku mbooko kwennyini kwe batudde tetugenda tuula munnange twagala kuyisa mu bwangu kakati nnyabo ensonga etuleese defense ono aginnyonnyole ensonga etuleese wano munnange twagala defense asooka agitunnyonnyole munnange kituleese baŋŋambye batabani bo banzibye piki bano batabani bange abaana abange owedda bali wano mu misooli bajanika bajanjala asa naye tuzze ng'abantu abakulu nga maama gundi toleka kuleekaana tuzze ng'abantu abakulu tetunagibba ekyo leero tetunatambulako baba batuwayidde bwe mba muganye ffe katugende tubyongereyo mu mateeka abaana abange babeera wano tuzze mu buntu mu ngeri y'obukakkamu tusaba naawe okwatagane naffe towayira baana towakanira baana nze siyina buzibu abaana sibalinaako buzibu ffe tugenze katulabe ekiddako engeri kikindi abaana bewakanye abaana baffe betukuzizza batandika emize egy'obubbi ku kyalo kuno naye obalabye engeri gyebatiddemu nze mbulabye nga bweraliikiridde kitegeeza buyinza oba bulina kyebumanyi ku piki ng'omuntu omukulu ndabidde ddala nga bukankanyemu bulina kyebumanyi ku eyo piki efirimu egenda mu maaso kakati munnange obudde nga tebuli busa poliisi tulengera poliisi ey'oku kitundu kyevuunikidde nga bagitemezaako kakati kyetugenda okukola tuyina kuyita eri ku kkono g'oyite emiryango g'oyite ebbali oyite pembeni tulabike ng'ensonga zino tugikwata bukanabwala kuliko ne afande mukyala tuyina okukakasa nti eno arrest tozanyira mu arrest olaba kali akagezi kalinga kawenyuse olaba akaana akamu kawenyuse oba tisooke babiri bakagobe kyetaaga babiri basooke bakagobe kuba bano abaana bagezi si bangu kati abamu tuyite eri n'abalala bayite eno abasirikale kwe kujja babenga bakola arrest kwe kuserengeta tukyagenda mu maaso kwe kusembera erudda kwe kukkirira baabo abo tebalidde kintu kidogo bageze n'embuto balaga kintu kidogo kwe bakola ate abatungira yunifoomu zino yabakolera fitting buli obupati kati kumbe jabuleesi omu ali kuliisa bumyu tanamanya nti ali mu mbooko nti era gyawunye dda afande n'afande mukyala egenda mu maaso bakayisa ettaka ly'obusika awaayi nani we ziyagala kudduka masirikale ekikonde eŋŋumi okuyoola ate omusirikale kasita akulipa wewe aro kwe kunyiga omu ku bo awaayi kwe kunyiga omu ku bo egenda mu maaso naye lwaki mubba afande
okumpi empi lwaki muli babbi kakati waliwo abakulu abasigadde nebbi oba nalidde kakomando omusajja tatuwa sente mu piki eno yandise ninawe mutoyo oba opama biki egenda owayo walidde biki waliwo abali mutoyi tebannaba yanti giwunye tumuyise wali abala bali eri wansi twetololi kati afande mukiga kwe kusembera kumbe ne piki weeri kakati waliwo omu ku batuuze ali manja asala byayi oba yalidde biki kati nno abafande tebazajja bamugjayo mutoyi nga ne sooto lye terinaggwayo ne bamunona ne bamugjayo ate bakuba onsuula bafande b'ekyalo gwe afande yamunyiga ensigo yanyiga ensigo n'aleega afande leka kunyiga ogize afande yanyiga ku bboolo n'anyweza afande kati kumbe waliwo gwe balemeseza okumalayo bbiwe bamutugisiza akasooto kwe kumunyweza babalipye bonna ne piki ate ekirungi ebaddewo bonna wewe kwata empi muli wano mubba kwata egenda maaso oli gwe bano kati tuba tuli awo kaana kawala nange maama omusajja gwe mulota mulabe yunazze ate aliwa senga tamulaba ate omwana agamba amulabye azze kumbe akaana kafunye okulabikirwa egenda mu maaso munnange ziba teziri busa ng'omusajja azze kwe kujja kamwanirize obulanga kalinga akamumanya ennyo munnange senga ali munda awulira aboogera tamanyi kigenda maaso omucwezi kwe kusitula akaana neyeyongerayo senga agenda ofuluma ng'omusajja mukulu atutte omwana omucwezi atutte omwana naye bannange mwana gwe sooka ojje taata w'omwana yali afaanana atya kuba ndaba waliwo atutte omwana wano ate anatutte babiri waliwo omucwezi wano omusajja ayambadde ebigundigundi alinga omulambo abitutte simutegedde nange simulabanga nako jangu tugende k'obusinje kwe kuvaayo agende balabe ani atutte kumba omucwezi yatwala zambiro n'omwana ne wajja senga ng'awerekera tugenda mu maaso senga mukuwerekera genda okulengera wabula omucwezi apapirirako gwe omucwezi atambula atya kumba omucwezi alimu amaanyi gali getutanategeera kwe kusigala nga awerekera nobulanga entambula y'omucwezi etambula bulala munnange batambula akagendo nno akawera kwe kutuukira erudda kwe kusembera wabula omucwezi tannabaako kyanyiga kati erudda tugenda okulengera ewa Nantebe abange kiki kumba omucwezi
n'atebe kwe kusembera n'adduka mu nnyumba k'obusinje ne diff chairman munnange kati tulina kye tutategedde omusajja agenze n'atwala babirye omuchwezi yatya oyo mbalese bagenda wuwo omusajja yeesibye embugo mbalese bagenda wuwo yeko obusinje kwe kusembera chairman kwe kutuuka ewaka kumba omuchwezi akaana olwalaba ssentebe kwe kujja kamwanirize nga te ssentebe kamumanyi nnyo owange oli otya muwala efirimu egenda mu maaso bakayisa ettaka ly'obusika twagala kumanya luddawa gye biggwera tugenda mu maaso owayoze naani nzize n'omusajja yeyo omusajja bulijjo gwe mugamba yuuyo munnange tusanyusa okulaba ssebo omukyezi kwe okugyayo ekifaananyi wabula nga ku kifaananyi alinako omusajja gwazza anoonya okumala ebbanga kwe kwetegereza kwe kugyayo ekifaananyi wabula nga omukyezi alabika alina gwanoonya owayo oyo gonoonya omuyita otya muganda wo wabula nga chairman kwe kusooka ne babako obwama butono bwe boogerayogera kwe kukomawo wabula nga balina omuntu gwe babadde gwe banoonya nga labika amaze ebbanga ng'abuze muyingire mu nnyumba kwe kusembera mpola mpola mu nnyumba eya chairman. Efirimu egenda maaso nagambye okutuusiddwako bannaffe aba BB Film Production basinziira Lwengo, eyo Lwengo yennyini Mbiriizi. Kaakati erudda tulengera mumpi awunya ttaka batambula ku kyalo leero lunaku lwa kusasula anti Mugoofa Kisunsu ne ttiimu ye bo bakkiriza okutunda ettaka ly'ekyalo, okutunda ettaka ly'abajjajja baabwe. Obugalo obwaniriza. Says thank you very much. Mumpi owai yesawa tutunde leero tukwata ku musimbi egenda mu maaso era mwebale okukkiriza okunguza era nga we muze engeri gye twabaliridemu n'engeri gye twababaliridemu baliriramu kigenda mu maaso nga tetulinawo sente zakwata mu ngalo ne tukibalabalamu nga tetulinawo ad cash wabula tugenda basasula mu ngeri ya check. Kisunsu check byebiki? Check kaba kapapula kapapula kati ke kakola katya twabazeemu buli muntu ne ssente ze twababaliridde muzatunda nga buli muntu okusayininga cheeke eyawamu tugenda basayininga cheeke eyawamu buli omu amanye nga banaye weeyisinzidde ensonga ezo cheeke egenda mu maaso osobola okubeera nga ogenda mu banka ne banno mugyeyo ssente buli omu mugabanyize ssente ze. Bodetani wa check bodetani wa chair bodetani ow'omugagga Ivan yabategeeza nti tugenda basayiningira check mugende muzijje mu banka ffe bisigadde mubikole ki mutuvide ku ttaka kwe kusayininga check erudda n'agizingako agigabire abatuuze. Efirimu egenda mu maaso yagenda okukola ebisigadde abakulidde Mugoofa wenkwasiza check eno ebisigadde mulabe Mugoofa munange weebali ffe tugenda kuviira ffe ko tukoze bwoti tugenda kuviira ku kyalo kyo ogirabye cheke baba sayiningidde akasente bange cheke eriko milioni 135 cheke eriko milioni 135 makati kitegeeza buli omu asobola okugabanako okusinziira nga we twamubaliridde zebazeemu era ffe twazibaze nga sente ezo zijja kuba ki zijja bamala wayiika buli omu amanyi sente ze twamubaliridde owayiika n'ow'ekitundu kyayiika buli omu sente ze azimanyi
fenga bwe tumaliriza ogwaffe mukama wange nja kusaba tugende tweyuna obudde fenga bwe tumaliriza katweyongereyo munnange mugoofa tweyanziza tukoze bulungi ffe tetugenda kufiira ku kyalo kino katugende twekulaakulanye munnange bwe batyo bwe bawaayo ettaka ery'ekyalo ate ng'ettaka munnange lyali ly'abajjajja baabwe katuba tuli awo omucwezi kwe kuleeta abaami bano erudda mu nnyanja oba ku nnyanja omucwezi ono amaka ge oba embuga ye eri ku nnyanja oba kitwanisa amazzi kwe kuleeta abantu bano nga balabise kubanga baluganda n'omucwezi ono kwe kubanjula erudda ku kyalo kyaffe kubanga kyalumbiddwa bagwira wabula nga chairman awamu n'abantu bano nange nnyongera okusaba munyweze endyo zaffe ku ttaka lino bajja ku nnyanja eno bayambibwe mu ngeri y'okubanga basiba ekyalo kyabwe nga basaba bajajja bayambe ekyalo kyabwe kireme kugwa mu mikono egy'ababi kireme kugwa mu mikono egy'abagwira kwe kusaba obuyambi mu bajajja era tulengera olumaliriza okusaba olwamaliriza kwe kuvaayo mpola mpola omucwezi n'asigala kati erudda obudde ne bukya ku makya ng'omanye bya firimu tebirwa genda mu maaso tulengera amalaala erudda gano ge gamu ku mataka ge baatunze kuliko ebijja ate ebijja bikulukulu tulengera ate n'ebijja birabika baakabirimirira munnange bijja bino birabika baakabirimirira n'ebijja ebikulukulu naye nga lino lyettaka erimu ku lye baatunze aya basi construction company kaakati kati omugagga yatunze ffe ekikulu tulina kusenda wonna kuba enkondo bano abantu be basasuddwa okubanga bakuba enkondo ku ttaka anti omugagga yaguze kulaakulanyawo era tezaalwa tulengera abakuba enkondo ezirabise nga kirabika bakutandika sayiti empya efirimu egenda maaso wabula nga mu ttaka lye basibiddemu n'ebijja wano firimu wetandikidde kisenyi ku kalitunsi era omale okiike oyambuke otandike otwakubye njagala bw'omala oyambuke ku buduuka njagala okuba enkondo oyambukire eddala mpaka eri ku buduuka weetoolola ekyalo eri mu stenseni omaleyo ku kalituusi mutambuze omuguwa ffennaffe katugere tukoona wano basiba olukomera anti omugagga agala tandika sayiti mu budde obutali bwawala efirimu egenda mu maaso kakati munnange kwe kujja basiba kyesimanyi oba bakoze entegeragana n'abagenzi kuba munnaayi kakati nga tukyali awo n'omugagga kwe kujja awamu ne poliisi balabe ettaka eryaguliddwa wano nga tebanakubawo nkondo nalese mbagambe batandikire wano ku kkubo bamaleyo wansi eri yonna wonna sinalabawo nkondo bakola mpola oba tubagobe tuleete abalala omugagga tubagenda kubawo kwe kudda mu motoka beyongereyo okulambula ettaka lino firimu egenda maaso omugagga sebo yaguze wanene era kata agezaako okulambula munnange emmotoka yey'omugagga ku kyalo kwe kujja mpolampola eyitaayita bwe balambula ettaka awo njagala tuteekewo estate ate awo tujja tuteekawo akasomero bawahola edda ku saidi ya kkono omugagga bagamba ofuna ssente lyeggulu lya ku nsi firimu egenda maaso naye nga muli mutya abakalaba mu budde buno bwennyini kakati kyaddaaki emmotoka y'omukulu
kwe kutuuka yey'omugagga yasanga abakozi bagenda maaso n'okukwasaganya emirimu mpola mpola. Emmotoka y'omugagga erimu n'omudimba. Omudimba kwe kugulawo. Efirimu egenda maaso. Munnange omugagga engatto omulimu bakoze omugagga ayina engatto emusinga n'obuzito. Firimu egenda maaso. Abaye mujebale kale boss jebale emirimu gigamba mutya mugagga mpozi mwefe tuli bulungi tukola abaye kiki buno obulalo bubalemye okusendawo omulimu gubalemye oba mpite excavator mugagga tugenda bisenda njagala mubiyise mu bwangu njagala kwanguwa kukulakulanya wano mwanguwe musenda amalaalo gano saagala mulwe nawo bino obukulukuku buno obutakataka mubugyewo bannange mukola kiki mwanguye ye Kiganda bodetani w'omugagga Kiganda Abdulaziz original names babange muluddewo tuleete tractor yebejjawo gana amalaalo oba temusobola mugagga tugenda munnange okutandika baseme kwe kutema amalaalo olaba waatema omugenzi mugenzi yafa abanja munnange abantu bano najjamu omusalaba batandisa emirimu amalaalo operation yakugasenda emisalaba wa gwe kati olaba waatema omugenzi nga n'enkuba yamuzza kungulu. Efirimu egenda maaso bagise ettaka ly'obusika. Ladies and gentlemen, efirimu ekyatandika butandisi munnanga abavubuka construction company Mwesije construction company nga basenda amalaalo nga bagasiisiziriza nga bagatemawo efirimu egenda maaso nga bakola ki. Ladies and gentlemen, amalaalo mye owaye enkumbi ewanguse wano firimu etandikidde enkumbi ewanguse oba etemye omugenzi erinnyo erabika ekubye akawanga k'omugenzi kwe kuwanguka egenda maaso tugenda maaso firimu ekyatandika butandisi wano firimu weetandikidde. Ladies and gentlemen, etandise abange kiki buno omuntu bubale byokubajjawo mwefubye kubwettako tubagame mujjewo gonna mugajjewo negali amanene mugajjewo mulinda ki owaye twagala sooka buno obutono tudde ku gali temusobola kukola muli mukola gwakwogera bwogezi temusobola kukola nja kubagoba nfune abalala mugagga tugenda kwanguya katumale tumya nsuluulu mwatugambe mugenda kwanguwa naye nakati mukyayanguwa mukola biki nagali aga sementi mugajjewo amalaalo egenda maaso bongera okusenda kumsimanyi oba gwe ladies and gentlemen halo gwe Katamba yatomera ekitooke emisinde wabu omusambwa omugenzi kusituka abange muli mutya bannange akasente ketwalidde bannange era nze ngenda kugula eri ku kyalo ekiddako efirimu egenda maaso bannange kisunsu
y'omu ku bafunye ku ssente z'ettaka bo tebabirinze ne Kanyankole b'ettaka baagabanyedde omusimbi munnange ne zireeta Naama Namaganda abange mmanya kigudde ku kyalo ekiri ku kyalo oba mugezi tudduke banaye tudduke abazze okukugira ate tebabafududde misinde ate kiki oyogera opapuka toddamu kututiisa otuukanga tiisa kugambye bonna bagenze leka naawe bivuddeko kye twatunze naye tuli mu buzibu efirimu wano wetandikidde yadde gwe abange muleka mutya ekyalo okubeera mikono gy'abagwira ŋŋenda bbawo ekibonerezo mugenda mmala emyaka 7 nga mwetonda mu mbuga efirimu egenda mu maaso gwe firimu gwe mugofa bannange nabagamba tetutunda nze sente nkyazirina tuzizeeyo wanze zange naziridde kati Mr. Bibi online mugofa yabawa pulaani nze sigenda bigumikiriza alawakana gwe nebamufuula ensuwa nagambye ozanyira ku ttaka ly'obusika bino byofuna kati omusambwa ne gudda mwenna abatagenda kukkiriza kyembagambye mwenna mugenda mumaliriza mufuuse ensuwa eno mugenda kufuuka ensuwa firimu etandika wano wenyini tugyekanye tojuka bibi banange sente ngenda zisesema munnange babawadde ekibonerezo myaka 7 nga bali ku nnyanja beetonda kikolwa kye baakoze ekyokutunda ekyalo kwe kusitula munnaabwe eyafuuliddwa ensuwa basenyera ku byobuwangwa kundiga temuzanyisa byabuwangwa kati abaami bano abazanyidde ku byobuwangwa omu afuuse ensuwa omugagga tannamanya bigenda mu maaso alambula tamanyi nti Mwesije Construction Company miwabu owange abazze okukola wano nga ninawe nagambye olete bali abaziguleta wagenze leeta balukebe kati nga tebannamaliriza firimu egenda maaso nagambye wekkanye balise ettaka ly'obusika gundi gwe tozanyira ku byabuwangwa efirimu egenda maaso okutuuka erudda bano construction balazeewa enkumbi ebitiyo emiyini babirese wano kiki ekigenda maaso mumpi awunya ttaka bode 5 afande tebamanyi bali miwunyo nezireeta abalongo tetumanyi wajye bavudde abalongo kwe kusembera egenda maaso abamwe munonye eki buve wano gasiya bulala obulabe bujja buzunga ku kyalo feresola va wano munnange abalongo kwe kweyongerayo mutwalere obutwe bulabe bonna bula bujja buzunga buzunzi tetumanyi gye bavudde tebamanyi be bazanyisa firimu egenda maaso naye bwana naye buveeko gwe firimu etandika gwe bodegadi adduka ki bodegadi alina byakozesa kiki mumpe ewunye ettaka tannamanya nti giwunye niwetwogerera giwunye obange kiki lwaki munkanga temuddamu kunkangakanga ogenda okulenga ettaka nga lyeyasa entaana
ne muvaamu senkama senkama. Ladies and gentlemen, omugagga Misinde, omugagga Luwe, omugagga Jiwunye yagula ettaka eritanaba firimu egenda maaso, yagula ettaka eritagulika, ekyalo kyevunikidde tebalizanyisa. Firimu egenda maaso, gwe nama munondewo omugagga siyasitola kilo 6 bayolawo muyole. Firimu egenda maaso, bulire Misinde luwe omugagga afande agenda sesema akawago obage chichi egenda maaso ate kainege kyekafanana mubakinedu obange ettaka lyange mukangakanga ettaka lyange ye omugagga bodegadi yabuliddewa. Efirimu egenda maaso, afandeze wano sidda training nafuna ya myezi 2 mundeeta mu myezi 9 sidda munange duleva w'omugagga kwe kujja anoonyewa gye balese emmotoka. Firimu egenda maaso, nagambye ku YouTube channel Kyotera Film Production gy'ogisanga subscribinga, omugagga kwe kweyongerayo kwe kuvaayo. Abange temuddamu kunkangatiisanga bannange, kwe kujja banoonye emmotoka luddawa gye bagirese. Efirimu egenda maaso, mpola ojja linnya malala owaye mpulira akabengo. Omugagga yafunamu n'akabengo kwe kutuulira erudda, ye mugagga mumpe abange omugagga ye mulwadde w'akabengo gwe baddusa. Omugagga teyamanya ttaka likiri aguze. Omugagga yekwese mu kayu kano, ndabanga akayu. Omugagga si yafaanana bakinedu, ali mu kayu. Ladies and gentlemen, omugagga agenda kusala byayi. Afande mulwadde wa kiwoowoolo, teyamalayo training, yalina obulwadde obw'ekiwoowoolo. Afande nalya kava wagigudde walayika tiwamala nenkweke muto kati kume nemumpe awunya taka yekwese mutoyi firimu egenda maaso kati afande mukiga yakanga omugagga jukira omulwadde alina obulwadde bw'akagengo kwe kujja bonoonyawo ndomala emmotoka gwe kumbe emizimu gy'ekyalo gyanyiiga. Mujja kuva ku ttaka, firimu egenda maaso. Firimu kyaddaki omugagga bulijjo bamugulira naye yayigo gyegulira egenda maaso. Bagise ettaka ly'omusika okuva mu BB Film Production tukakutuusako ku YouTube channel ya Kyotera Film Production. Omugagga owaye simbula ettaka yali egulira. Kyesimanyi oba agenda kuteekawo kampuni kyezimbewo oba baloko tuba tuli awo. Gwe musambwa mukubo temanagulaba omusambwa mukubo gwe akabenje. Ebintu bino tebabizanyiramu, bibaamu saddaaka. Munnange Jobless ow'okukyalo emmotoka tetomedde, ate duleeva badde amanya atomedde musanvu. Kumpe awunya ttaka okudduka talina wabiwoza mbu yatomedde. Kaakati munnaye bannaffe bano be bagambye bagende bamale emyaka 7 nga beegayira emisambwa gye basonyiwe ku kikolwa kye bakoze eky'okutunda ebijja by'ekyalo n'ettaka ly'ekyalo. Tulengera nga bakkirira
ne munnaabwe ge bafudde ensuwa Mr. Bibi engatale zendere kisuusu omusajja bwamuweddeko dda si ku kino ekyatuuseeko kyeyalabye egenda maaso. Nagambye ku YouTube channel Kyotera Film Production koba subscribinga okufuna sinema zino bas kwe kweyongerayo mu mbuga ey'omusambwa omukulu era kyaddaaki nga batuuse omuchwezi yajja n'abaniriza muze mu mbuga mugenda kunsaavinga egenda mu maaso. bajjajja abakozi b'ebikolobero baabano bajjajja baabana abakozi b'ebikolobero kati kumbe abalongo bali nabo baali bakiggwa kino n'omusambwa omukulu ogw'ekyalo kyevuunikidde Bibi awotose bwe twogerera Bibi afuuse bulubaani ate olowooza tewedde evudde banafu aba Bibi Film Production basangibwa Mbirizi Lwengo nange okuba kibatuusaako tewerabira subscribinga ku YouTube channel ya Kyotera Film Production. Mukama abankuumire tulabagane mu sinema ezinabazizeeko.